muntu w'abantu Asiya muntu w'abantu abaana abamye okusinga badajumbira mu baana owulidde tulumiddwa nnyo Asiya waffe tumwagala ng'omuntu tetumanyi balumwa maama we ge balumiddwa gwe balumiza naye Asiya muntu w'abantu abaana basinga okujumbira ennyo leero abaami sinyumya abakyala tubuza afukamidde naye yakoze ekyo Mukama atukola ki amusonyiwe ebyamusobako byonna Mukama akole ki amusonyiwe ekyobutwa buli omu yalina endowooza ye kyeyagadde kyekyo naye Mukama amusonyiwe ebyakola ki ebyamusobako kyekyo Asiya mbadde kyaliwo Asiya nnyo nze abadde asinga kwagala nnyo Asiya mbadde mutuuka ni mubongako kyali wange mwana naye kitalo nnyo eyasse Asiya abeere atuuke ku ndowooza naye bamukube ebyoma ffe banange twasibiddwa nnyo Asiya mukwano gwaffe Asiya abadde mukwano gw'abangi bannaye Asiya abadde mukwano gwaffe nnyo era atusaba Katonda muwe kyumuro ekirungi kubanga eggulu lyekoleredde lino lyolaba lyonna eggulu lyakoze ffe mikwano gye lyeggulu lyakoze ate mikwano gikyajja amanya agange nze Nalongo Namitala Speaker wa Ghetto wa Uganda ate nga mbeera Kamwokya ate nga ndi kansala nze omukyala abadde ne Asiya okuva emabega ennaku nga 3 era Asiya mbadde mbeera nnyo naye era juzi twali naye awo najjako n'ewange awaka ne tunyumya ebintu bingi nnyo naye kitalo nnyo olunaku wadde wakayita ennaku 2 kitalo nnyo okulabika nga Asiya nga naakabeera naye ennaku 2 nga zze n'ewange ewaka tunyumiza ebintu bingi era mbadde ntambula nnyo ne Asiya ebiseera ebisinga nze omukyala alanga muno ebintu ebyenjawulo ebyamawulire ate ntambula mawanga ag'enjawulo ate nga ndi Speaker wa Ghetto wa Uganda naye kitalo nnyo omuntu gwe tuwulidde nti bawadde Asiya obutwa Asiya abadde talina buzibu n'abantu Asiya ne waba takumanyi ne waba akumanyi ne wakusanga mu kkubo akubuuza how are you anti oli otya amanya go gwani njagala omeere mukwano gwo Asiya ekyasinze n'okubeera ng'abantu bano bonna boolaba mu Kamwokya Asiya okujja ono sigamba nti Asiya nti bamwagala olw'okuba nti emusingi guvudde waka okuva ku maama ne taata bamukuzizza bulungi lumu maama waffe yatunyumiza maama wa Asiya atugamba nti azadde abaana bangi naye omukisa gwonna omuntu gwadde balabanga omuntu ali awo yamufudde kyali be bamuzimbidde okumaanyi ga Asiya bamuzimbidde ennyumba bamukoledde ebintu bingi abadde tajula era nga taata yajjako ewaffe n'atugamba nti kati nze newe mba sirabye eggulu ndirabidde wano abamawulire ate tebava waka abazungu nga tebava waka abadde amala wiiki eno okuggwako wiiki ejja abadde agenda Dubai wiiki eddako abadde agenda mu Amerika naye kitalo nnyo abantu abasse Asiya mu maaso ga Katonda tebagenda tusaba Katonda abasonyiwe naye nga tebagenda kuyingira ggulu era Asiya mu weeks 2 abadde ava wano Dubai nga ne bamala dda n'omukola passports na buli kimu ne visa ng'ewedde era yajja ewange n'aŋŋamba kansala kuba abadde ampita nnyo kansala n'aŋŋamba kansala okimanyi ŋŋenda bweru namugamba ogenda netumala netusabako ne Asiya netufukamira netusabako era najuzi twalinawo meeting awo ey'amaanyi ey'abaana abasomero ku TLC abadde asanyusa abato abakulu abakadde naye Mukama Katonda kyatugjeeko tetumanyi nakumanya nze kenyini amagulu gankutuse nensooka ŋŋaana ne ŋŋamba ddala kituufu era nsoose kulinda paka we mmaze ne ŋŋamba kantuuke era obadde tuli mu kuteekawo tenti awo tuli mu kutegeka nakati ngenda tulina okuzika Asiya nyoleddwa nnyo nga Speaker wa Ghetto ate nga tugenda Masaka naye ekitundu bagenda kutongera kitubuulira saba kutuusa kusaasira kwange eri family ngenda kuwa naye bannange ekintu kiri kimu nze Asiya yandaze mama Fina nali simulabangako azze wano olwaleero okitegeera Bobi Wine mbadde mumanyi twakula naye mukwano gwange ng'omuntu naye
Bobi Wine abadde aludde okulabika mu bantu okulabika nga bamulaba nga tewaliwo security naye azze n'ayingira paka mu nyumba y'aba Asia n'abakulembeze ab'enjawulo era tusaba ne pulezidenti ow'eggwanga awaba asobola ajja alabe ku Asia wano n'abakulembeze ab'enjawulo ajje pulezidenti w'eggwanga naye tusaba atuukeko wano oba sindika abakulu ab'amaanyi ate n'ekyokubiri tuwulidde ebijanjalo tewali emmere tewali tenti tewali n'obutebe tewali era tuli wano eno katenti ndoza kakatinina nnyo abantu bayitirivu tewali tenti tewali mmere tewali buugi tewali mmere tewali na butebe nze nga nze nteekateeka amabuga gange nagaleese dda naye sijja googera kubanga abantu bayinza okutya ne bannumba n'awaka okitegedde amabuga gange go nagaleese dda naye nsaba omukulembeze w'eggwanga ajje wano oba sindika omubaka baweereze n'obuyambi ate baweereze n'emmotoka mulimu abantu abatalina ssente zinaagenda kuziika musooke musirikirire wuliriza twetaagayo ne ku mmotoka ez'obwereere abantu bagende okuziika kubanga mikwano gya Asia tubeera mu ghettos abamu tebalina transport agenda Masaka kuziika era tusaba transport tusaba n'emmere tusaba n'obutebe obadde tuli mu kusika tenti musumba abadde atuwadde tenti naye tenti yamenyese era mutulabe nga tusika tenti bagizizaayo ba tiktokers ne ba celebrity abadde bakozesa Asias n'abayimbi bonna tubasaba